abakabi mu ate gye bali Uganda gye bali bangi numya ka black wire kubanga kati olaba Bruno Kebo omulaba ku Facebook oluuza wa kilasi nate amawulire agavaayo netereza wakati Bruno ko mukazi gwe yali tisa olubuto yali badde bana bakola baby shower nga bwogamba nga kuliko bibaluni ne buspako buli buva mu bbanga webuti nga balina zino champagne basumulye omwana champagne bayita free drink champagne free alcohol ne bwatuka neyikira gundi yena nemuyikira Bruno K nava yenna nga awunya cage mukazi yakabya amaziga wamulabyeko nabirabye mwana mukazi yakabya Bruno K mwana mukazi oyo olaba amaziga ge yakabye gava ku mutima mwana gava ku mutima so mukazi talina buzibu era okulaba sabambi abadde ayita mu bizibu alafu olaba neyamye omukazi nja kumwayula 5 nange mwana ngenda kuweereza era tujja kumunoonya nange ngenda muwayo 5 n'abalala we bajja otandikira okumuyamba n'abalikawo abalaba musa okuteekayo ne tumuyamba omukazi kuba niye Bruno K talina kyagenda kukolawo kuba kati ali mu busungu asunguwadde anyiize ekyakakata kubeera n'omukazi asima mugamba lwaki wabikoze lwaki wakoze bino omukyalo oyo omulaba aba bakazi banobulungi ekintu kyetugenda okukola alafa tugenda munoonya enkya tumukwatireko kyetunaaba tusobodde nze atanoge weegali tumale tukwate ngenda kunoonya abamu ku mikwano gyange abakyala abatera okunsapootinga omwana bamutekinge on aleme kwemenya na Bruno K mba ateseza bubi osobola okufunayo mwana nakulya mu life ntusobola kifuna no ku line era tumusupporting mpola nejja nga ali adapt mukwano gwange Kalosira agambye amuwaddeyo miliyoni 2 olaba omwana oyo bino byonna nga tubitadde emabbali omukyalo oyo amumanyi atunoonye ffe tugenda mukwatirako n'omwana kenyini waba mulemeredde tusomutwala n'abeera e Bulaaya nzikubalidde sente leka nsooke nzikubalire Bruno K yamugamba agende wakanyankole bamuwe ekikopo ky'amata buli lunaku kya siringi 2 omwana mwembaza nabize essuuka okitegedde kati oli mu kirasi kati mpulira bibyo omukazi nga Bruno K yekyanga ezo sente omwana anywa abeera tanga anywa ebikopo 2 ebyamata olunaku tekisoboka ng'ateekateeka embeera kati ng'omuwala alaba kimuyitiriddeko nga Bruno K asala obuyambi bwe njabujjawo kati bw'amala obusala omukyala bambi kwe kujja mu mawulire bambi kati gwe mpaka ndowoozayo nze ndowooza yange esooka ejjagamba nti bakazi bameka abakukomplaininga kati ntitabawakyalo support oli omukazi omugenza yafa akolima era ne voice note era naye wamuwulira ng'akolima nti era Bruno K tamubeereddewo simanya muleka n'omwana biki era bintu bye bimu sigamba mbu ffe tumukuba ne engeri eno gyeririyo life ate kize n'omulundi gwatime yennyini so Bruno K kyensobola okugamba kiri ekintu kimu naffe tukuliddeeyo Kampala byokoze wakakola na bitini ku bye tukoze wekyabeka wakajja buzimu kitaala tonakitegeera olina ensobi emu oyimayima nnyo ate amagezi ne gagenda mu kuyima ensobe ebambi nnyo omusajja wayimidde nti wayagalira ekikazi kiyinza okuba tekikusanyusiza ku feesi nekikusanyusiza akabina si enkomerero nze nkubulya Bruno K olina okusooka n'oyiga ekintu kye bayita omusajja ow'ekitiibwa omusajja ow'ekitiibwa omusajja ow'ebbeeyi taba na kuwankawanka okuwankawanka aba nako naye abaako ne sayizi gyagenda owankirawankirako owulira for example naffe tuli bataata tuzadde naye tulina abantu batucomplainingirako nti tewasasudde school fees z'omwana toziina because tetwayima buyimi because oli alina ettako twayima nga tuyimira ewantu waliwo kyetwagala wali ewantu wali essuubi n'ekiddako so bw'oyima because onyweddemu akakazi weekali oyima ogenda kusanga bino ebizibu Bruno K tetumukuba naye tuli mukuwabula ogenda kusanga bino ebizibu ogenda osanga kimu
ogenda okwerabira omukazi ne gwe wazinye ogenda kwegaana abaana ogenda kubeera mu mawulire bagenda kukulabisa ebyo ebizibu togenda bidduka naye ate senga Bruno K ng'endabikayo woolabika nga walinayo at least kinda kiganda ng'omanye ewaka kitegeera baakolamu bino tewali bibaddemu omusajja atereza so Bruno K bino tewali bibaddemu twali badde ku mawulire ffe twabeereye Kampala nga tulinamu ebyana bya simanya bya meja gundi simanya ati nefunza ng'olinyo ekyana kinga kyagala kikuzaalemu n'akaana nga kigamba ala fourth step anja naye nga si byoliko nze nabeere Uganda nayinayo Aneti Betty Rose naye nga bano abawala bano abagagga bakolamu nga neera nze sikola awulira nkeera kumaja kwepepeta bannange muso tuwulirawo obeddozi eddoboozi bayitegedde tulyongeddemuko Bruno K oli mu kumubuulirira ndimubuulirira tukira ku makya ne weepepeta n'olabika bulungi kitegeera utstepa ng'onyumye omwana n'akusombera omusimbi gwa taata we ng'olya bulya kisoboka ate twabikola ebyo n'oba nga woozina tozina buzinyi nti kuzina kumala ozina future ozina ewatagenda kulabisa nga ne oba oyimye eno mu kakirabo oba badde kansanga ng'oyimirira kabalagala bagambye voice clear erikiria voice eteredde tuba tugyongedde muka erikiria ng'oyimira kabalagala tozinayo kati gwogamba obuzibu Bruno K bwalina kuyimaayima ayimaayimanya atayambala kapiira tayambala kapiira ate ayima nnyo ate engeri gy'ayimamu ayimira ku bwongo kuba oba oyimidde wansi osooka ontrolinga akapiira n'okakola ki n'okagula kaba tekali onoomugamba ndekamu kulaba enkya nga ndekamu kulaba enkya yayimisa bwongo ayimisa bwongo kati obwongo ne buyimisa omukira kati nalaba ebbina nalaba ng'ali munda mpulira kati obwo bwe buzibu Bruno K bw'olina bweba bwokka obuzibu olina kyova olaba bino ebizibu bwebiri naye nga tosobyegobako ne kati kuba oli musajja mulungi oli musajja muto oli muvubuka muto ate tusuubira osobola n'okujja n'otujoyininga ne Bulaaya nga tetunatuuka waawo abantu bagamba Bruno K ekifaananyi kyalaga ku social media alaga nti ayamba nnyo akola ki naye ate babebi mama bwati tabayambye mbu n'obuzibu bwamu babebi mama nze nkubuulira ayinza okuba nera alina chance eno ku saidi ye nga baby mama yamuzaalamu omwana oba ne bakyawagana oba n'amuleka ate baby mama n'agenda n'awaguza n'afunayo ebikyali ebirala bimukubako kitegeera kati Bruno n'abizuula n'ajjayo support nakyo kisoboka naye ate ekyo kiba kya jealousness kitegeera kiba kizibu kye alinza okuba nga alinayo nga baby mama yafuna n'awaguzaako n'afunayo bamukubako n'abategeera kitegeera kati n'afuna obusungu n'asala ki n'asala obuyambi naye tamanyi nti anyigira omwana tabiriimu naye Bruno K bwe yakwata omwana bw'ati omwana wa myezi ebiri yagamba mbu enyindo siiye kati omukazi n'amugamba omukyalo oyo nti bagende ku DNA Bruno K atidde DNA Bruno K DNA agitidde kuba yeteeka mu mawulire ate n'ekirala ekizibu kye yakola kyali kimu teyafaayo nnyo eri bulamu bwe kitegeera kupulaningira bulamu bwo n'owa musajja mulungi oba olimba oba okola biki nze simanyi byokola olina okupulaninga obulamu bwo bakazi ki bozaddemu abaana muntu ki gozaddemu abaana kati gwe bulina okulabika bulungi senga kati abulina nabyana biryawo bimix birina enviri zabakyotala kitegeera nga taata we baye taata we yegundi ketini yefunza abamajja n'opamba oli akola mu golodi yamamuyitaani wa ministry of simanya mineral alabika naye abaagala naye talabika tabafuna atambulira mu bifo bibi ffe twabafunanga kyoga wali ozinye kumana minisita bangi
N'aba ambassador nali mbazinyeko. Newe Nigeria nali muzinyeko ambassador w'omwana Nigeria. Omwana wa ambassador we Nigeria. Uganda nga tetambonya nga nirambera awo omwana omukarakata kati waba agenda nakulekerawo kaleeta nga kalimu kitegeera kalimu $2 kyokka tuwazimusabe just wa mukarakase naye kati oyina mu video eri yasoose nga tulya ekyennyanja ekituwoomedde waŋŋambye nti Bruno ke alina okulekerawo okuzina abakazi abaavu kuba gyokomenya okuzina abakazi abavu Bruno ke simanyi obonda obompulira kwali atulaba togenda kufuna mikisa Bruno ke nze nkubulira alaali togenda kufuna mukisa ng'ozina abakazi abaavu weetege naye noonya ebifo bw'otambulira mu batagenda kukulabisa gy'ogenda okufuna omukazi agenda okuwa ekyo ky'oyagala omukazi omwavu kizibu byebyo byolaba biriwo kati singa abadde yazina mukazi omwana wa mugagga obanga omukazi alinamu kasente baali mudiriitinze n'ennamba teyalizemu kulaba mwana kabulazi n'ennamba we baali giririitinze gwe yali egayiridde singa kati yanoonya okulaba omwana gwe tomanyiise eno naye ate olina kyoŋŋamba alafa singa yali yazaala mu mukyala mugagga n'atandika okukola bino ebigana agazeezeze gino ebisayisa bye baali mukatinze off teyali yabina ku mwana yali mulabyeko akuze nga mugamba this is my papa yes my papa is my papa ng'anyirira tyaka ng'avugana Lamborghini ne bamugamba kati gomanyi omwana kati n'omwana takyamutegeera gagamba haven't seen papa kati awo wennyini yongerezaako omukyala omwavu kale ofunda n'omubi naye ng'alinamu kasente ate tofuna mubi kuba togenda mumwagala olina okubeera n'omukazi nga obaagala naye abataano nga balina akasente ng'obaagala nga bakulwanira ng'onaakuwa zino awo wetuli kati ensi we yatuuka omusajja alabika bulungi alina omuguwa simanyi afumba muceere simanyi alina bizinesi ye naye asutulamu n'ebyuma katulabe mu bufunze smart wire yes kati azina agamba ayimba naye tulaba wawo wa performinga nze simanyi nyimba ze mwana nansonyiwa naye wonna waba smart wire bwateeka waya wali amasanyalaze gajamukuba kati sanyalaze eyo gye gaali kati tegeeza abadde atomera abadde akozesa nnyo obwongo bwe ku waya kati alina okusettinga mindset eri agambe nti kati kive ku mukazi ng'omukazi akasolo what about after that bwe mba mmaliriza kino ng'omukazi ekyomukazi kikyasooka okunnyongerako asooka kunzimba mu ki bwe mba nfunye ekizibu weekiti asooka kunkwatirako kuba relationship z'ennaku zino oba n'omukazi nga mugagga oba oli mwavu oba oli mugagga nga mwavu nga mweyamba yayinza okuba n'essente nga talina buwongo nga mulwadde oba nga jasi alina sente nnyingi nga tamanyi byazikozesa naye kati gwe nga musajja Bruno ke n'ojja n'ozimbawo bridge ey'obuwongo business ideas no creating engeri gy'ogenda okulabamu ssente eyo nga muzadde abaana kati ye omukyala omuwa magezi ki wa mukyala yeetaaga obuyambi omwana yeetaaga okulya jjukira ekikopo ky'amata tekikyamumala kiri eri kyebawa kanyankola bagamba kanyankola muwenga ekikopo kimu buli lunaku ekyamata then agende ne wali ewa mutoolo amuwe kilo 2 ez'akawunga kati omukyala akomplaininga omukyala ekyamulese omukyala ye yagambye akimanyi ti Bruno ke yamuzinamu buzinyi era kwegamba n'akitegeera mbu Bruno ke tamwagala naye just yeetaaga buyambi nga bw'omanyi embeera ye Uganda yeetaaga buyambi just kulabirira ki mwana
kati ye oba amagezi ki okubeera nga n'ensonga naye eterera ekintu kyempa amagezi oyo mukyala waba gyali nga amanyi ensonga ye nga neera amanyi omwana w'oyo kyali sometimes abakazi basobola okusiba omwana kuba abakazi nabo baba benzimu sometimes asobola okulya kwe lunaku lumu ng'omukazi azinya abasajja basatu nga takyajjukira nti tubaddeko n'emikwano gyaffe nga girina bakazi baabwe nga babatunda ngate girlfriend we naawe okimanyi ono Amsterdam ng'omanyi nti ono kyali wange naye atundira mukazi we wali mu Katana naye nga tebalina ssente nnyingi beevuga bwe kimu bwekiri nga tebalina nnyonta kitegeera kimanyi nga weebali wano ffe tubeera ensi yatuyitako naffe tetumanyi kikyagiba oli alina girlfriend we n'abanagira babikola ng'amutunda n'afuna ssente ze naye nga balina buli kimu balya bulungi emmotoka za bbeeyi naye nga gye bibakola naye ate si byengenda okukola oba Bruno ke byagenda okukola so omukyala nze kinaali kwegayiridde ng'olabye mwene embeera ate n'embeera n'ogisoma n'ogiraba nti oli omusajja agezaako okuba mu bulamu agezaako naye kubaako kyalwanyisa abeere mu bulamu so tolina kirekerera gwe gy'oli kumussa mu kamera kitegeera genda omukwasaganye mu mpola omugabe mwana Bruno ke ndabirira omwana nze n'ompaayo 5 kitegeera waba aganye yogerako ne bazadde be yayogedde nabo byonna byaganye kwe kujja mu mawulire yekubira omulanga kadwa byaganye Bruno kawo olina obuzibu kuba wazini wantu ewafu wati wamanya kiki wali okola naye kati okiraba ate nkusaba eno level oyigiremu oyige nti ogwanga mu kinnya si kyo kikoma ovaamu n'obuuka n'odda ku kirala ensima ddaala gy'okoma okulinnya oba wokoma okutegeera bale batandikira okutegeera so oyo mukyala ye kyategedde alina okuteeka wano omuwa essente ate ogenda zimuwa kuba neera kati naye kati emirundi ebiri oba Bruno ke guno muzeegwe kubanga oli asooka era naye yakomplaininga nono naye yazze Bruno ke simanyi nnyo nze jasi njogera nnyo nange simumanyi nnyo simanyi na music we kubanza ebintu bya Bruno ke music yomukuba nene simumanyi naye tugenda munoonya akolera ku internet tayimba bubi bw'abazzeemu ennyimba z'abalala adda amayimba ennyimba z'abalala ayimba bulungi nnyo nnyo ng'azzeemu ennyimba z'abalala ye nga ye ezize tezitera nnyo kuyitinga naye waba bamanyi mana abakola covers g'oyimba ne weeyiyiza ebibyo ebirungi n'abiddamu ng'awoomereza kagamba ennyimba ye si mbi naye ye nga ye ezize tasobola ziwoomereza bulungi naye bw'aba azzeemu ez'abalala so aziwoomesa nga bwe yaddamu olwakabuye Ssemboga yazzeemu olwagundi olwaffiire lutaaya naye lulwamulemeredde naye yagezezaako naye tazinyewoowe anti byebyo bizibu ate jjukira ebintu ebyo ebyokuzina birina emikisa emibi n'emikisa emirungi kati omwana oyinza omwegana n'akula ate n'afuuka owakabi mwana nadda mu butambi bwe kuba alina ssente asobola binoonyeza ku naye bataata yali amulagako kati ne kino kyo tusobola kidduka naye ng'ekyosobola okukola essaawa eno osobola okukissaamu omukka n'okiteekamu embeera notunuliddemu n'omugamba ngenda kuwayo ekyetaano buli wiiki kaddemu omugamba ngenda kuwayo ekyetaano buli wiiki agenda sooka agondemuko zibagenda sente ntono ekyetaano ziba euro 13 ekyetaano euro ziba 13 okakasa 13 buli wiiki kati Bruno ko olina okujja e Bulaaya mwana Uganda ezibadde za muleme euro 13 Bruno ke soke tubalire Nakiganda ng'afunye olubuto kablaza Uganda emulemerera renti in case omusasulira akazigo kaba ka mitwalo 2 emitwalo 2 gye euro 5 omwezi wano zikoleramu hours 2 kati deni gundi pampa ezarayisi za mmeka simanyi nnyo Uganda ziyinza okuba ku mitwalo ng'etaano nazo pampa oli omukazi era ekyamuleese yadda complaining munappi naye kati pampa awo then ogattagattamu awo amata biki kale byonna emitwalo ng'emeka nga 5 buli mwezi zaali badde zimala ki omukazi gw'otise olubuto emitwalo 5 kati osabe ezo ssente wano e Bulaaya abantu bazikolera just 1 hour
ato abamu bazikolera olunaku naye abamu bazikolera hours nga nnya kati Bruno kewe ekintu bwe kiba kituusewo ekityo omwana olina okunoonya emitwalo 5 gibadde gimala omukyalo oyo ate n'ekirala nange Bruno advice njikuwaŋŋanze cowboy yambala kondomu kyali wange mwana kyali yambale kondomu aleme zinisa bwongo fena tuzinazina naye muyaye twambala Richie yazina emuleeta Bulaaya nange nazina yandeeta Bulaaya nali nyina okuteekawo amaanyi awo nanti wofumulira amaanyi kati nze naliiseewa nange naliiseewa esebe nali nyina okuzina obulungi wakubira ddala waya sizinangako omukazi nga gwe nazina yandeeta Bulaaya nalina okulaga amaanyi wali mu jimu ng'okuba jimu nalina either okusigala e Kampala oba okujja e Bulaaya kati nalina kufiira ku Kasolo nazina boy kati weyakuwako oti wawulira oti walowooza ki essaawa nagamba eno etiketi yange namubuuza osobola okumpandiikira invitation naŋŋamba nkusobola jjukira nowulidde naye natomedde dda ebikazi ugagaza ebikoowukoowu bino ebizunguzungu ebikoowu ati neera bibaamu ebikaddekadde ebyo naye bwe nafuna oli naŋŋamba nsobola okukufunira invitation neŋŋamba wanoko nange nali e Uganda mwattu neera nga neera ndiye mu struggles ezibibitwa kwanza sina bana Uganda okimanyi abajjira mu kuzina tuli bangi igwe n'abalasita bemanyi abali e Germany naye ati wetutuuka wano tukasuka wetutuuka wano nga tukasuka kati anti oli abakuleese kasitofuna tiketi ekuyingiza kati ebisigadde birekera Katonda olowooza tuweerawo nga bameka abavubuka nsuubira tuweerawo ebibiri nga batono nabatono mwana batini kuba waliwo n'abali sides eyo Maastricht eyo waliwo abali mu America nga bali eyo wala naye kasolo ke kamutwala bingamba Bruno akasolo kasobola okuleeta e Bulaaya lwakuba akasolo kutolimu kakozesa bulungi akasolo ka muwendo nnyo olimu kakozesa musobi oli musajja alina maaso olabika bulungi lwaki kasolo obubi bwotyo mwana bajja nakasalako ng'olwadde ebintu ofiirwa emikisa ayinza olwalira ebirwadde niwakasalako kati owenye n'okuwona nno nga wafuna ng'omukyala yafuna bufunyi lubuto kati olwosiga walwala nkumunye ne kakutukako akasolo takakozesa bulungi akozesa mu nziku mu nkumuunye awunye natalwala nkumunye ate genda weekebeze mwana simanyi n'okuluma tomanyi foloza akasalo kaffe twakateekamu ebyo byobateekamu ffe twakateeka mu nnyonyi twasaza tiketi n'okubadde muweya ng'osala tiketi ng'omanyi kati ndi mu kusala tiketi Bruno K fe otulaba wano gwali owuliddeko nakiganda nga atwesibako nti twabalekera omwana kisolo kukozeseza bubi ba African guys abamu gakozesa bubi akantu ka animal omwana okitegeera mama muganange genda ku bayitayo kati kilabu sizimanyi genda okumwa bazita kayeni eyo wabeera gye babeera bubbles tovaawo lemerawo wonywera omwenge bakwavalizaawo naye ka animal kakozesa dayakiti nga kasala tiketi kino nekikazi nekikaaba no bukyoba kyali kikola ku bbaala kiwaitress nga kirina amabina nanti je nkugambye kati yo akasala kali mu bwongo kyakuli eri mukuba nga buli ukimusavinga kati nakigamba nekimugamba Bruno Osaaga nga womanyi baserebu babaserebu ekyaddundu ekigamba ne Bruno tonzine mu buzinyi omalondeke waawo nakipolomisinga kina n'ebifaananyi bisemu nga bali mu buli kyamukuba selfie nga yeebase okakasanga amaze jiminga yali yazina ngajjukira aneddemu ka Uganda walagi ng'akubye edduweero neyeebaka kati mama okwebaka nekimukuba ebifaananyi naye abadde yeegana nekijjayo ebifaananyi kisekise Bruno kelekerawo zina bannakiganda osala etiketi mwana kati yene essaawa olina okuyigira ku bakulu bo oba oli biki oba okola biki gwamanyi byokola naye oba toyagala kwerabisa olina okukyusa mu levo gy'ozina zino omukazi ng'agenda muzina afuna olubuto agambe sweet am pregnant akole ne pate ate omukyawa akublocking olera bamwana paka alina okuzina kati nga bano abakazi bano abakabi wafuna olubuto n'akola baby shower
okubifo byemusaba pampa musaba pampa abaana bakole baby shower ngeriko baluni ziri eza pinki sparkles abo bakazi abakabi muyayi gye bali e Uganda gye bali bangi nomya ka black wire wanga kati olaba Bruno Kebo omulaba ku Facebook oluza wa class nate amawiri agavaayo wanga kati Bruno ko mukazi gwe yali tiso olubuto yali badde bana bakola baby shower nga bwogamba nga kuliko bibaluni ne buspako buli buva mu banga webutire nga balina zino zi champagne basumulyo mwana champagne bayita free drink champagne free alcohol ne bwatuka ne yikira gundi yena ne muyikira Bruno K nava yenna nga awunya cage mukazi yakabya amaziga wamulabyeko nabirabye mwana mukazi yakabya Bruno K mwana mukazi ne mukazi olabanga amaziga ge yakabye gava ku mutima mwana gava ku mutima so mukazi talina buzibu era okula bisalambi abadde ayita mu bizibu alafu olaba neyamye omukazi nja kumwayula 5 nange mwana ngenda kuweereza era tujja kumunoonya nange ngenda muwayo 5 n'abalala we bajja otandikira okumuyamba n'abalikawo abalaba musa okuteekayo ne tumuyamba omukazi kuba niye Bruno K talina kyagenda kukolawo kuba kati ali mu busungu asunguwadde anyiize kyakakata kubeera n'omukazi sima mugamba lwaki wabikoze lwaki wakoze bino omukyalo oyo omulaba aba bakazi banobulumi ekintu kyetugenda okukola alafa tugenda munoonya enkya tumukwatireko kyetunaaba tusobodde nze atanoge weegali tumale tukwate ngenda kunoonya abamu ku mikwano gyange abakyala abatera okunsapootinga omwana bamuteekinge on aleme kwemenya na Bruno K mba nteeseza bubi tusaana okufunayo wano mu Samaritan omugagga oba ono mu Holland oba ali UK naayita oyo omwana n'amuadaptinga segera mwana n'akulya mu life ntusobola kifuna no ku line era tumusupportinga mpola najja nga ali adapted mukwano gwange Kalosira agambye amuwaddeyo $2,000,000 olaba omwana oyo bino byonna nga tubitadde emabbali omukyalo oyo amumanyi atunoonye fe tugenda mukwatirako n'omwana kenyini waba mulemeredde tusomutwala n'abeera e Bulaaya nzikubalidde sente leka nsooke nzikubalire Bruno K yamugamba agende wakanyankole bamuwe ekikopo ky'amata buli lunaku kya siringi 2 n'agamba agende wakakiga kakiga alina akaduuka ku kyalo bamuwe kilo 2 ezakawunga agende wa mama Naaka amuwa amanda oyo mwana tujja kumulabirira euro 13 tetusa kutulema wano kuliyo life kulabirira oyo mwana tusaana okufunawo omuntu omu agenda okudonatinga nga buli euro 10 buli lunaku za kumulabirira naye tugenda mufuna no ku page nga tuwa euro 10 buli lunaku nga zirabirira oyo omwana ningezako okulaba naye ate bwe nakendeza no music ajja kuba agira ati naye tugendera awo comments tujja kuba tuziraba mpola omanyi bwebeera mu landscape comments ziba zijja mpola tezirabika bulungi naawe ali mu comment ng'olina kyagala okwongererayo ku Bruno K oba oyo omwana we osobola okuyambako niya nowandikayo emessage n'ogiddamu n'ogamba nti nja kuyamba soka obulire ne ku bawala abaavu abawala abaavu nze kyosobola bagamba mulina omukisa gw'amaanyi lwakwate mumanyi gye mutambulira kuba ekisinga obukulu nange saali mugagga naye essaawa eno nsobola okugamba nti nyina byennyina ebinyamba ate nga sigenda bonaabona mu bulamu okuggyako nga Mukama nzigye mu bulamu naye okuba omwavu tekitegeeza nti tolina mikisa waliwo abuuzi nze nina omwana omu munange era owange tatoma mulabirira nze nyina abaana bana ate bonna bamikusinge abaana bange bonna bana badaaki bamama babe 3 badaaki so tebambonyaabonya nera mbawa kyetulina okubawa nga gavumenti bweyogera muleke nange mubuulirire nange nina omwana omu mama we mudaaki mwana wange talina bizibu era takabanko omudadi tandabirira ne gavumenti ya wano kijikakatako okumukwatirako nange taata we siri bubiso ebizibu by'omwana wange zibanga just kumugulira bugulizi kuba ekisinga obukulu abaana baffe wano ne baba sinayo wanna kiganda akaaba
nanti kyetu kyenkugambye Richie waya animal yagikozesa walungi ebino ebizibu byonna nabiraba animal yagikozesa wantu walungi wali sweet olaba bino ebizibu byonna kati olaba twali e Uganda nga batusomesa nti wear a condom nti practice family planning nze byonna nabirabanga ngamba kati we naleeta omuntu omulala mu nsi ng'ate sinaba kwetegeka kinaatambula kitya ne mmanya nti munnange zina woolaba nga banagamba muteeka ssente woolaba kati olina okuzina woolaba n'omanya nti kati nzijeko akapiira ono sekisa ayimiridde atya si kumala gagenda ng'ozina buzinkuba buli woogenda ng'ozinaazina buli omu ofunamu bino ebizibu nga biraye ku Bruno K. So nga njagala okubuulira n'abawala ababali abaavu bagamba nti baavu musobola okutambulirako mu bifo by'ekigaga osobola okweteekamu ka ssente n'okasevinga n'ofuna omuntu asobola okuyambako nga naawe omuyambako mu bwongo oba alina kyalina naye ng'osobola okwongerako nakyo kisoboka n'abasajja abaali nga mulabika bulungi nga mulina animalo zammwe ezakolamu muzine mu bintu wemula muzine tiketi ate n'ekirala newetaba tiketi naye gezaako okulaba nti obulamu bwo tebugwa mu bino bintu weebiti n'ekirala bannakiganda naddala ng'okimanyi tolinamu bulungi kasente mulekerawo okuwa abantu obusolo nga tebambadde kondomu nti olwokuba gundi serebu simanyi gundi yayimba akayimba nga kano ate n'ekirala mumire obukerenda omuntu tajja kukuzina leero omutwe enjokeere nga toli sitedde tomanyi kiddako ate obeeraawo imira ka after pill ka morning pill muba mulina obbugula mu bungi kuba obu morning after pill busobola okuyambako kati mu mbeera eno omukazi giraguddemu ayinza okuba netakyagaliza kulabisa Bruno K waatyo ku mpapula z'amawulire naye ekisinga obukulu nti amulabisa nti ayina kyatakola ayina obulumi obwe ng'azuuka ku makya ayina obulumi omwana akaaba ekiro omwana yeetaaga dayipa amwambaza bino bisuuka babitala byani byamubutudde ate ebyabutudde ositegeera ate wano otopamapama nnyo omwana alina appetite era ebimu ku byadde biyombesa Bruno K yagambye omwana anywa atya ekikopo ky'amata buli lunaku waliwo agambye agenda musindikira mu 1 million. Tugenda munoonya tetumulina kati tosindika ssente sooka obeere nazo kati sooka obeere nazo ssente zo tunaba tumufunye ne tumukwasaganya n'ezo ssente olina ozisindika kuba ozitugambye tujja kumunoonya omukyalo oyo then tumufune tumuyambe ngaffe abaliyo life so gwe abadde atubuuza nti mumuyambanga baani abammwe baliwa munnange ffe twazaala walungi tuffe twazaala nnyonyi omwana waawana e Bulaaya tabonaabona kuba bintu babikola system it's a system n'oba mulwadde n'oba talina magulu n'aba talaba system agenda kuba n'obulamu bwe anyumirwe paka wassa omuka ogusembayo so kisinziira ky'oba omuplaningidde oba nera oba omuzadde naye nga ekya Bruno K tukikutteko nnyo olunaku lwaleero okuba nti kiswaza abavubuka abamu ate kituluma nga ffe bataata tu tukitegeera kuba gwe okuzaala omwana ate n'omulekera maama we ate maama ali ku TV akulabisa si kirungi ate si yasoose n'oli oli bambya yafa tomujjukira yafa era naye yali akomplaininga ekyo kintu tekiba kirungi ayazaala kali akaana gundi kaalina bambi kali akaana akalungi kabuliyera era naye yakomplaininga so ekitujje luli koli abantu bakuwolereza empisa mbi abantu bakuwolereza but this time around ono omukyala bwazze era sisuubira nti kalosiiru musanyufu nange sibadde musanyufu nze sitera nnyo oyingira mu zino ensonga munasonyiwa naye nabira ne ŋŋamba ffenna tuyina smart wire kale ffenna tuyina animal naye animal zaffe tumanyi we tuziteeka togenda teeka animal mu kitooke kajjeeyo togenda teeka animal mu kitooke so Bruno K nga empisa zenjagala okuwa zigamba zimu bino tewali bibaddemu naye funa wozina funa character kitegera kuba character yolaga nti oli wabali olina dread wamalayo naye kati bikulabisa kitegeera you have to step out obeeka engeri gy'olinyambu eyo stone eri mu kunyega essaawa eno ate olina ginyiga na bwongo bwo
nofuna nokyusa location zotambuliramu notambulira mu location ezirimu emikisa nga Richie ogambye bubbles kayeni ebyo bifo ebibamu international gyebali naye nino soko mubuuzi tatawo yani ovaawa obeerawa osulawa olina okubuuza ku bibuuzo ebyo kuba neero bibuuzaako ate nga nja kugamba abawala basinga obulungi obwaddala bayala nga kalina buli kimu kalina kana akataka akabikalabika kalina buli kimu naye nga kaveeriwa ekatangala gibabuukira ki beera n'omukazi wadde sitalabika tali nnyo attractive omanyi kati nnaku zino nze sikyakwana mukazi nti mulungi nkwana status fune ekyo ekya status nti tagenda kukulabisa kati essaawa eno wali badde mu baby shower kati walizinyeko ne mabbali ne bakubulookinga ne batwala omwana right away ne bagamba todda wano gwe kabunoke kuba ku ssimu eyo kati ekisinga bukulu omuyaya alina okwebeereramu ennyo okuva ne leero kale kanzijeko wano gundi tukwate wano tulabe tubafunaawo halo okay agamba atya wangi linda comment zireke halo yes tukuwulira mukwano kale nawe gye baliko omulama gw'abakyala tulina okubabeereramu kuba abakyala tubakooye mwana okukaaba era bannange gavumenti ya Uganda yandibadde ekyusaamu nekola ng'ez'e Bulaaya atasobola child support ayambale nti mulama gwennyini atasobola child support ayambale teri kunyumirwa nga toyagala kuteekamu kati kyembadde Paulina ensonga Bruno ke yaswazizza nnyo ensonga zino wazigoberedde zigoberedde nnyo ate Bruno ke aswaza abakazi bakwana sikirasi muvubuka anyiira kwana ebikazikazi ate alinga aliko ekisiraani abakazi bonna baffe ebirwadde ebitategerekeka oli azaala kali kabriera yaffe ekirwadde tetwakitegeera kyamunuuna yenna ono naye yatandise genda bamusalamu bunyama simanyi kansa Bruno ke yeetereeze pointi yange endala ono naye mbu bali mukebera kansa w'ebbeere essaawa ze so tetumanyi era Richie n'oyo omukyalo oyo ajja ku real life people are willing to donate ate muleetere ddala kuba ka Bruno ke kamulangidde mbu kamwa kapita akole kapita w'emitwalo 85 that is pocket change oba oyina abalina ennamba ye nga kwe bali ku layini basotulaga engeri gye tusobola omufunamu oyo akole mbu akola omudaala gwa chapati really celebrity okolera mukazi wa bizinesi ya mudaala gwa chapati nange lunkupe waabwe so akola bizinesi ya mudaala gwa chapati mbu akola omudaala gwa chapati ng'oli celebrity wena wenyiriza weteekawo Richie tunoonya omukyala bambi tumuyambe kuba point endala Richie Bruno ke alina okwetereeza musajja muganda omukyala oyo yanyonyodde enzala gye yazaalamu omwana oyo omwana yasoosa bigere mu Buganda omwana bw'asoosa ebigere bamuyita nsobole abeera mulongo era mukola emikolo egy'abalongo Bruno ke bw'ataatereza omwana oyo ne bakola emikolo tagenda kufuna mirembe mu nsi muno era mu kinoonyereze oyo omwana bamuyita nsobole era anytime Bruno azaala abalongo abaddala oba maama w'oyo omwana osobole abaala nga balongo era naye bamukolerako emikolo ekyo nakyalina okukitereeza then alekeraawo n'okusosola mu baana
kano Gabriela yatuwanira akalina millions meka ku account biki atoli abona talina mata bakwegerera bwegayirizi. What's that shit? Kusosola mu baana si kirungi. Si kirungi ate olina mwana mulenzi yagaziya ekika kyewaabwe. Luli first time namuwolerezaamu naye olaba kizeemu omulundi ogwokubiri. Oli omukyala naye yafa amuwanda lulusu. Bruno talabirira mwana, Bruno yeegaana omwana. Omukyala byafa oli agula complaining. Tuwamuwulira. Nabiwulira naye nga neereeyo pulogulaamu yemu yennyini gye tuliko okuba abasajja tuyinza n'okuba tuli ku Bruno nga niera wali abasajja babikole abali wana batulaba. Nze mbabuulira mulina okwetereeza kuba tuyinza okuba mulama gwa Bruno naye nagwo gubakwateko n'omusajja. Nze akavubuka kasa katandika. Nze saagala mukazi wa social media. Naye katunuya ne ŋŋamba ono omusajja wa era wa Stone Age. Omulembe tuli mu mulembe mulala nnyo buli muntu ali ku social media. Nsaagala mukazi wa social media. Namulabako nga bamukyaziza ku TV emu ng'alina baawa obutunzi soko mpaka zindala. Ng'alina baawa ki? Ng'alina baawa advice ne ŋŋamba. Era namulaba ng'ali primitive nnyo. Kati omuwamagezi ki ye nga ye? Nga sinafuna muteesa. Ani Bruno oba omukyala? Bruno n'omukyala. Bruno ayiga okwambala ate let him man up alabirira abaana banaye kikulu nnyo abasajja tubakooye okujja ku graduation z'abaana ate ne bwanadduka atyo ogwo omusaayi olaba bujinga abaana bamulumiriza kati abeera awo n'abamiisinga omusaayi let him man up bw'aba tali ready okulabirira abaana ayambale then omukyala yajja tumuyambe tumuwe capital kyanumye nnyo mulangira bu capital munamuwa ssente akole emitwalo 85 emitwalo 85 teziwera na euro ziri euro 2 naye bannange ate n'ekirala abakazi nabo beebereremu abakazi be Uganda obuserebiti obumu obwo tebulina ssente bulyawo bumpale enywera mugwa balekerawo okuzaalazaala ebintu bye bateetegekedde. Olaba Bad Black oyo Bad Black teyasoma naye mugezi yabagamba ye tamala gazaalazaala era olaba abaana be akubalira ono mujjamu zino tamala gazaalazaala Black kyali wange tekaleegewoola owulidde kale Richie zange n'abalala kabateeseeko Paulina katufuneyo n'omuteesa omulala kuba ku ssimu twetaaga abateesa 10 then tumale tuve wano tugenda out tuffe omukyala omuwulidde engeri gyateeseza omukyala ateeseza bulungi bambi kale webali kusiima naye Bruno Kemwana yaddamu omuyaya adduseko n'atusonyiwa kyaka internet ekutte naye gezaako omulundi omulala tugenda kuba tukusomesa ate neera osomese Bruno K talina bulungi mulabi adduse mangu alakadde akubye direct naye tufuneyo omuntu omulala naye nga niye tukyali ku mulamwa neera si Bruno K gwe tugenda okubako tugenda kuba ne ku basajja abalala gwe mumanyi oli ku line olaba naye ng'ebigenda mu maaso naye bikutuukako gezaako okukyusa engeri gy'olabamu ensi ate gezaako okukola ekyo ekisaanidde eri omwana wo nonti ekisaanidde eri omubiri gwo bati n'omwana wo omukazi yo somuleka omukazi ye agenda kubeera ne basmart wire bagenda mulya olumwe okaabe olina obyesonyiwa naye faayo ey'omwana wo faayo eri oyo ebiseera ebisinga bagamba ffe tuli bayaaye era twogera nnyo naye tetulinayo bizibu ng'ebyo sibiina tusigera nawe nembulamu tebigenda kuntuukako kuba Halo sebo kwoli yogera kuwulira alafa naye wuno kwali yes muntege mulaba gayanyirira nnyo twasalawo nti kati ate tusalawo nawe kiba kirina okuba kyekyo kakati kyebadde nteesa olaba baselebrity abamu just balina bwina erinnya naye tebalina makulu yadde imagine
just basigazawo okubeera n'erinnya naye tebalina amakulu kubanga olaba Bruno K enfaanana gy'afaanana tubadde tumulowooza omuntu w'amagezi nnyo naye talina amakulu tosobola kubonyaabonya mwana w'omuntu w'otyo okitegeera yes kubanga kati bijja mukosa kubanga ffe abawagizi naffe tugenda mubaako naye wano mu kamera yefuula alabirira ennyo naye ng'ate abantu abamulikiro anti kyobalaba emisiri kibadde nkugamba just abasinga balina erinnya just erinnya naye ng'omuntu talina makulu okimanyi wano mu kamera nga bali abaana bali bawunya yagamba mbu he doesn't do what he practice bakiyita batya he doesn't do what he says. You don't reach your promises. It's about promises. You promise, but you have to feel it. Yes, empty promises. Yeah. Empty promises. Yeah. He doesn't do what he says. Yes, sir. Kati ffe abawagizi nze kati sikyamuwagira kubanga nali muwagira naye bitususeeko nga ffe bawagizi we. Kati wawulidde omukyalo ono ng'anyumya ki ekyasinza okukwatako ennyo? Omusajja omukazi yakabye namu kubanga kyannumye ennyo ng'awulira kubanga tosobola okufunisa omukazi olubuto n'omuleka bulesi bayita mu mbeera enzibu naye nga omuntu nga olabira ddala kubanga omukazi oyo alabira ddala omusajja alina ssente naye namuleka bulesi bwoti ate namwogererako ebibi okitegeera ekintu ekyo kirumira ddala kyobola omukazi oyo kirabika yavaayo kubanga agamba mbu yamuwa emitwalo 8 mbu atandike bizinesi ky'omuntu gyasobola otandika n'emitwalo 8 kati wano Uganda mitwalo 8 gwene ekonomi ezo sente tuzirimu ezo sente tuzinywera mu dakiika gwene ekonomi enkota bbiri zibasimiza gonja eyo gulawo business ndowooza ne bizinesi ya nnyaanya tesobola kubanga olina ofuna omuntu akuba eddaala okitegeera batekewo omudaala batekewo omudaala ogende wali ebanda osubule oba wali ekalere okitegeera transport ezikutwala wali olaba sente zikutwala wali paka kalere okutuusa nnyaanya eno wooli sente ziba zaweddeyo nga nnyaanya toguze osasule n'abasite kanso okitegeera ate basite kanso ennaku zino basizeko nabeeko nombali bubi naye kati muganda wange nkuwulira gwe toli muganda naye pulogulamu ekunyumidde DJ Aizu ya pulogulamu yes nze nkuwagira nnyo kyali wange yes I'm from East naye ntera nnyo okugoberera yes nsanyuse nnyo okulaba omuteeso naye nga kyali wa my best friend was from Teso. He was called Ile Mongolet, so nsanyuse nnyo okulya mpulidde accent yo nemanya nti toli muganda naye ate nsanyuse nnyo okulaba Teesa. Yes, naye I always follow you my brother. I love you so much because even on Facebook I'm the one called Izo Mix obotera nnyo ndozotera nnyo okusoma comments zange nzisoma nti ndabye wano erinnya so tweyanza nnyo sebo kankwata omulala Izo. Hello. Yes. Hello. Lanti nkubye Teesa. Teesa. Agambye ata Musiriki. Musiriki yote yakoze ka aline Arafa. Agambye ata Arafa hot stepper naye. Anti oyo MC ne museke wange. Okakasa. Mwana jendi nange mbangayo mpola mwana. I'm happy okuwuliza mwana. Kyakabi. Kati mbadde nze Teesa ku Bruno K. Olaba kyoyogedde ekyo kituufu agenda afuna ebikyala ebyakolamu. Agende yeetege eyo mu mabaala eyo bamukozi gye babeera afunireyo
bamuhozi gye babeera tebamukuba amasasi mu kabina. Takwano munyankole bannange. Oba munyankole takyakwanika. Owe ajja kukomekereza liruzira. Ajja kukomekereza oba lusaze. Kati oyo nakwane mu omunyankole yanyiiga. Akwane otherwise alabika ne Farida yamuzaalira dde omwana. Alinamu envi. Mpulira. Farida nakazi wayizo we yamuzaalira dde akaana nga kwebyo ebyana kuliko omwana we. Kyogamba yazaalira ddala Farida nakazi we. Gwe bisoboka ng'amuzaalira n'amusiriikirira. Naye engeri nange gye ndabamu kati ebintu ndaba ebintu birina engeri gye bitunulamu. Ojja kutya. Naye kati gwe watunulidde sitole eno kiki kye wasinze okulabamu n'ogamba mu kino ne weewuunya? Siyinza kyewuunya mbu omwana mbusimanga talabirira mwana. Omwana naye alya nnyo. Gama 3 ez'amata mu lunaku. Ye Bruno ke yatidde buti mwana yatidde bato. Nedda omwana nawe omwana alina appetite. Gama 3 ez'amata kati obadde oyagala omwana anywe gama mmeka? Anywa alina nnyo awo nga half. Omukyala teyazaala gundi. Mpulira. Teyazaala mmedimmo. Okakasa. Omwana ayinza okuba alinamu ebiwakunga. Omukyala yazaala ka MC. Teyazaala mmedimmo. Ogwana guli ensajja. Omwana ayinza obeeramu enjoka ng'alya nnyo. Omwana kyogamba kwegamba alyanga medimo. Alyanga medimo. Gamba kisukiriza nawe. Wakomplaininga. Ne ate olaba ayinza n'oba yalina obuzibu ng'ena akyajagolinga Briera ne mukyala we oye yafa oye mama Briera ng'ena akyajagolinga n'ono kati oli naye najja nga takyekakasa wamala kamuwa emitwalo 800. Naye ng'alabika abadde agoberera ensonga tuleme omukuba nnyo misumaali Bruno ke. Tetunnamukubeera nnyo mubuulira bubuulizi. Tetumunamu kubadde n'emisumaali kuba fisifa baleese emboozi. Bwe tutandika okumukuba emisumaali alinza n'okukaaba. Ayinza obutaddamu kwagala tulabako. Anti mwana wa caaki nnyo kati alabika yeetya n'okwetya. Si wa caaki naawe. Caaki ki naawe? Ffe tubeera Bulaaya kati caaki nezibeera wano. Jaani zaatandikira wano. Nze nalimu mu Uganda ne caaki ezinzimanyi. Waliyo watoto ani akabi kayanja kati byakwekwaasa naye Bruno ke tunakola okunoonyereza MC okusinzira ku mukazi we byanaatugamba enkya kubanga mukazi we tugenda kwogera naye twandiise MC twandiise Bruno ko yayinza n'oba alina abaana balanga 3 nga tetumanyi ffe tugenda kwogera ne mukyala we kwe tujja osinzira tulabe oba tumuyisaamu eggaali oba yes or no. Naye omukyala yeekomeko n'omwana wadde kale okituufu naye omwana kampeko ensanyi ya 2 kampeko nnyo ez'amatono. Kati sebo leka nkubuuze kati wama ku mitwalo 800 Bruno gye yawa omukazi osobola tandika bizinesi ky'Uganda. Hayo yakutunda ndibotamu wino naye tezikyakola. Bwali busente jjaki yamuwa busente bwagenda kulya milioni 2. Bayaka yamuwa birthday party yamuwa. Olinza n'ogula endiboota wewa tebakumanyi ogyesalira n'ogisigaza mu nnyumba. Ndiboota ya Buleego ba shoppingira mwana bwa weekend za 80s. Ndiboota iwengo za 80s kana majaketi zibero. Alabika teyakinyonyedde bulungi ayeka yamuwa ezo mitwalo 85 mugendo ogwire ku mwana obugoye. Wangisebo alabika yali amwaddeza gulango ene ezo tezitandika business. Olaba onagambye ndiboota kati ziri ku milioni 7. Enundi boota ya bei ne mwana simanyi nyo sibadde mu Uganda naye. Ogambye ndiboota omuli alinza okugula nga nfu nga bamusibye engoye 80s. Zino bibero bottom. Ejaketi eryawe ino mukono mufino. Eriko side yakoma eri endala nyingi.
mukole bulungi research ayibika na sister wa Waiki Benda oba anti Waiki Benda yamubako omukyala kati yaye kakola revenge Segeza biri muno okwebaka abakyala Waiki Benda yabba mukyala wa munne kayayiza nobanga amuwa kibonerezo mbayino omukyala gwe yagala ng'ennyo omukyotala era oyo omukyala gwe kola research oyo omukyala era mu Nyankore mu Nyabuzaale nakirabye nga kiringa ekinyabuzaale kitala kinyabuzaale kati kiza nobanga kirina oluganda ku Waiki nga yagamba kakyesasuza nti Waiki yabba ekikyala kye bibaamu neera tetubakamesi kati omuwa magezi ki Bruno K Bruno K agula obwemmese abuwaani anywe kiriwo ekiti Bruno K akube tetukyalaba nawe wooti omulekemu kaya tomutta ate busi mulekemu usalawayo abala sala plesa Bruno K akube music ave mwebyo aye kanoonya luyimba Bruno K akube music enyimba music alabika ye yamwegaana akayimba ke yasinga okuba bakayita bisaani ate nga naye lwidu anti kayimba ka gundi gwenjagala ennyo gundi ono yasembogga webiba biganye bebiti bya music okulakulaba bukolabo Bruno K just yeetega bwete nze nabeerangawo kyayagala anti akyagala ki akikolenga ki akola emirimu emirala nga buganda Bruno K abeerawo kyanja nabeerangawo nga ntera omulaba nga yevugira akamotoka ke naye olina engeri gy'ogambye oli gundi alabika ye mukazi we naye ndoza mu magezi oli Farida ate ave ne ku Ichuli omanyi Ichuli oyo aliko agasiraani Ichuli Laila oyo Ichuli naawe ave ku Ichulo simanga Ichulo the duraga in the pharmacy simanyanga Ichuli yakola ki ate gwe banne Ichuli ayina entala ate gwe Ichuli yakola ki gwe kyolina omanya Bruno K ave ku Ichuli obeera mukuba agasiraani wuyo yafiisa omukazi wuyo kati omukazi wuno omulala olumala ave ku Ichulo omusajja mukyamu nnyo eyaddeyo n'ebitaano okuva e Sweden bitaano ebyejo omukazi naye taba mwangu bannakiganda balinalo naye gomanyi okufiisa omukazi ne bagamba buli yabadde mukazi ogwo wazalamu omwana n'amala n'afa naye nga nera Bruno K olina okuyiga mu nsobiizi zino okuba neera omukazi oli bagambe yafa naye yafa akyomye kati ate nona akyoma mwana kizibu kiri gy'oli tekirina ku bakazi somehow family yaleeta omuliro since Bruno Serebu ndowooza n'abaako emuliro gye yagukakkanya ey'omukyalo oli n'okutiisatiisa kwe Uganda okumanyi mwe mumanyi abantu bemmanyi nze mmanyi gundi nga bwobimanyi era we batiisatiisa naffe batiisatiisa nga buli lunaku buli omu bamutiisatiisa naye empisa zo zisooka eyoleka mu bantu nga tugenda batiisatiisa kuba kati atiise gwe atiise abalaba atiise ababirabe ku TV abagenda tiisa ensi yonna ne bafani bajja batiisa omukyala ekyo tugenda muleeta omukyala naye nga Bruno K ave ku Ichulo musajja wana tulemerera okufuna ku Facebook tugenda kumuleeta ku audio kuba ffe twagala muyamba ono nti jajja gucu tetumuliiko nnyo bambe jajja guculi abeereyo naye akola bibye Ichuli anti buli waogana nga bamuwaayo ekyebiri bambi ye aba akola mirimu waliwo ne ka video ke nalaba nga atutte ewa jjajja Ichuli nga jjajja Ichuli bamunyenyeza amabina oba yaliwa bali mu Supermania ebyo ebintu senga Bruno K abiraba bulabi n'abinyumirwa alabika yalwala obwenzi omanyi waliwo abavuuka abalwala obwenzi naye bwe bajja mu kamera they pretend to be nice beefula abantu abalungi beefula abantu abali sweet no bakayita akasagazi naye nga Bruno K asala amagezi ku bizibu byalina wabayagatako alina okusooka yejjanjabe alina okusooka yejjanjabe naye akasagazi alina okusooka agendeko mu bajjajja bamuwe eddagala kati sebo obubaka ki bwotuwa obusembayo obubaka obusembayo bwe muwa Bruno K yemanye
yemanye mbu bamuyita kazinyi ategeere mbu ayina abaana abawerako kuba ayinza oba nga siyo yekka ababiri baalina asooke yeetereeze then nekyemwamugambye waaba ayagala kwetereeza afunyeyo ddala ebikazi gooza babbitusa abasatu bayimba batya ne babeerawo bwe batyo balina ebikazi afunye ebikazi ebirina ssente farida waba amukuba empeta amukuba eyaddala ekyo Hello. Wangi nyabo. Hello. Oli. Yeah, kwendi okay. Muje baleko mwebale kuteesa. Webale kuwuliriza nakubeera. Nabiwuliriza byonna bulungi. Mbadde mbifollowinga naye tetwerabidde. Nze munnaye nabitunuulidde nembulwako oba gwensalira n'omusango. Ono omwana omuwala ekimukaabya awulira ali hat ate bw'alaba nga omusajja eyamuzaalamu aliko bw'ali alowooza nti alina ssente naye ng'amazima gali nti talina ssente. Bruno naye talina ssente. Nze nzijjukira we twali e Uganda twali tulabika bulungi nga ndowooza ffenna tubeerawo basire queen naye nga in reality oyinza n'okugenda ku akawunti yange sinakwadde millions 2. Ate kati abo abali mu mbeera y'obwa celebrity okukeeping up that appearance beteekamu nnyo ssente era bo ojja kubasanga asobola okweyazika essaati asobola okufuna ssente so yali agezezzaako egyo emitwalo gye tulabanga entono 85 yesi mitono ku budde buno ze tulabanga entono yali agezezzaako okumuwa nti oba asobola okuyiiya okusinziira n'omuwala bye yamubalira kubanga era obwongo bw'omukyala bulinga obugamba bwe bwawe bulowooleza. Engeri gy'oli munnayuganda nyabe emitwalo 80 olinza tandika bizinesi. Anti kankubuulire kati era singa yali tasobola zikwata omanye abasajja bano bakuwa ssente okusinziira ky'olowooza era singa yakwata omuwala oyo n'agamba okeeka muwe ssente ez'okulinnya ennyonyi era omuwala teyali kisobodde omuwala ayinza okuba ye yasoma deal nti omanye nsobola wano nina abantu nsobola obbawaawo bwekiti ne bwekiti ne bateekawo emidaala gya capati tusobola okufunamu ssente ezituyamba. Kati oli n'agezaako kikola okusinziira mu busobozi bwe yali asobola era ndowooza okuwulira omukyala wawulidde nga ssente azigabayo mu biwaguwagu naye unfortunately ssente ne zigaana. So bw'olaba wano abakazi abasinga lwakuba kati guno mulembe gwa social media abakazi abasinga bonna bali mu mbeera ezo ez'abasajja obutalabirira baana ate nno yalina lake lwakuba bambi kito nti alina omu abakazi babasuulira abaana ne babalabirira so ekyo si kipya at all lwakuba kyagudde ku Bruno Kenti nno amanyikiddwa naye nga abantu bangi ababikola abakazi wano abakulaba bangi abalabiridde abaana baabwe single handedly naye lwakuba bo tebabeera mu social media ate n'ekirala Bruno K mazima yakola ensobi ate omwana oba teyali mweganye nesebo omukazi okuvayo n'akuwanika ensi yonna n'ekulaba ekyo naye Bruno K kyamuyisizza bubi kiringa omuntu akubanja n'ogamba njakuwa n'otamuwa. Waliwo omukyalo oli omulala omugenzi yafa era naye yali akomplaininga okyogerako ki? Oyo omukyala si kirungi Bruno K kyakola kubanga ne bw'oba nga oli mwavu nga naye olina omutima ogulabirira abaana bo yukan okitegeera. Bruno K simuwolereza nnyo naye bano abantu bayagala oli ekisobo oli muganda nedda bano abantu bayagala bambi balabika bamulabira mu kiti ekyokuba nti naalina ssente naye ate ggwe kennyini waalimanyiza nti bw'oba wabeerako eka mu butaala obwo reality esigala abantu tebalina ssente abo. Buli omu yamwisa walabika yakuyisa bulungi
Simumanyi, ndi muntu mukulu ku Bruno K. Nengo ina abaana. Nina abaana. Oline ebbaawo. Nedda. Kati omuwamagezi kino oli omukyala bonna baweeyo advice. Bruno n'oli omukyala. Ani okuba amagezi ni Bruno K oba n'omukyala? Bonna babiri. Bonna osobola okubawa. Omukyala kibi kyayitamu ate muto, asobola okulabirira omwana we n'akula. Amulabirira talina ssente, talina watandikira. Ajja kuzifuna abakazi bayiiya, ajja kuzifuna. Ayiiya atya? Ate kubanga ne taata gwe yeesibako, nze mu mazima ndabira ddala talina ssente oyo omusajja. Talina ssente, just butaala. Osobola okumubuulira engeri gy'asobola okuyiiyamu. Mukazi ayiiye ssente. Ate kati mugambe ki? ATM mu magulu ky'omugamba. Okitegeera gwe nga wayiiya tiketi ani yakulagirira. Kati okitegedde omukyanyonyola mukyala munne. Mpulira. Amugamba. Si kyempagira. Oyagala agende Kadaama. Ekyo nakyo kisoboka. Abakyala bonna babazaala ne ATM mu magulu. Yoweeri. Kisinzira pini oginyiza otya. Kati pini oginyiga obulungi nga ATM ewandula ssente. ATM ereeta ssente. Naye si kyekyo kyokka, ekyo nakyo ate tetujja kukiwagira nnyo. Anti kati kugambye oli talina. Jukira, wuliriza nnyabo. Abakyala obalaba babazaala ne ATM wakati w'amagulu. Ne ATM eyo bw'oginyiga obinoonyiga longo namba nga kadi egimira. Obweddamu mukyogera n'okyogera nammwe. Obweddamu mukyogera mbu Bruno K mumuwa amagezi ateeke gundi waalaba, animal waalaba. Kati nti n'omukazi ateeke animal waalaba. Mu kunoonya endwadde. Kati n'omukyala enewe luli kyali kito kinnyabo ne kaki kyali kito ebizibu bijja kikuza. Kati ATM alina ogiteeka waalaba bw'abanga akikoze. Kati kiba kirina nokyusa ensi. Wabula kati alina kukyusa ensi kuba kuliumba manyaani age. Kiba kyerabisizza. Kirina okugenda ng'e Tanzania eyo. Eyo mukaddaama eyo. Nze ate muli ndowooza Bruno K abadde alabirira omwana oyo. ATM ekyuma kyajjanga. Pin number forgotten. Bruno K. Abalina okugenda mu nsi endala. MC. Nze muli ndowooza nti Bruno K abadde agezaako kyasobola ekitono ennyo ku mwana oyo. Okusinga oli ye yafa ow'omugenzi ye teyalabira ddala ku buyambi. Naye ono bw'abanga yatuuka n'amuwaayo ku kasente. Ate nga bawuliziganya. Nga ne bwamutuukirira. Alabika wabaddewo enkolagana entono. Ne lwakuba ono yakooye ndowooza alaba ono yeeragaalaga waggulu yenna waakabi naye. Pointi yetuuse. Pointi bagitegedde. Ndowooza mumutegedde omukyalo yavuddeko bannange. Tubuzayo eddakiika 15 tuve wano. Yes, sebo. Nze ndiko kakati ensonga za Bruno K oli Uganda. Simu yo tebutegeera bulungi. Netiwaaka. No, siri Uganda. Kale. Kati sebo yongeza ku ddoboozi oba toli Uganda tuwulire. Lwaki tukuwulira? Nze mu ddoboozi. Ensonga eri bw'eti. Yes, sebo. Ensonga ya Bruno K eyo. Sebo yogera mpola omuwulira. Omusajja ali sweet nnyo. Yogera ng'omusajja. Tetukuwulira sebo. Eddoboozi liri wansi nnyo. Okay, hello. Kati wano liwulikika. Kati yogera ng'omusajja. Kakati ensonga ya Bruno K ngiwulira. Naye ebiseera ebisinga ensonga ezimu abakazi oba lwakuba bakwatirwa ekisa ebiseera ebisinga ne beerabira ffe abasajja. Actually naffe ng'abasajja tuyita mu bizibu bingi. Lwakuba ffe abasajja tebatuwuliriza nnyo mu nsonga ezimu obw'endala. Naye omukyala
kituufu abaana abawala bali badde bayigira bali badde bafuna ekyokuyiga kuba naffe tutomedde abawala naye nga beegwanyiza basereebu ate nga basereebu abo tebalina kye bali kuba nange mbalabyeko ab'enjawulo nange bwe nali njagaddeko naye ng'oluyinza okubaako nayaawo naye nga awulira sereebu oli amutta so ng'ate gwe olwokuba tolina linnya naye ng'olina kyoyinza omumuwa ekimutwala mu maaso naye ng'abawala abo beegomba nnyo basereebu abo olw'okuba nti alina erinnya so niweesanga nti omwana omuwala ajjamu empale olw'okuba nti Bruno K olw'okuba Fikfa Maika olw'okuba Eddie Kenzo neerabya nti waliyo omuntu omulala nti nso omuwa omwana ekintu ekimutwala mu maaso n'omuyamba nako naye awulira ayagala Bruno K owekitegeeza empala agijjamu olw'okuba ki nina gwe mmanyi actually olwo naliko mu vacation e Uganda eyo nalina omuwala kale covid yasooka yansangayo e Uganda eyo so waliwo omuwala ng'omanyi nti obozi e Uganda oba mu bibyo byakwedivirira mpola mpola omuwala nemwegomba kyali kirabika bulungi nga kinyarwanda kirabika bulungi nentula nakyo nenjogeramu nakyo kale bakinseetinga eyo getugenda okudigidira nekingamba nadde ngenda baako mu vidiyo ya wamma tubaale ya Kenzo naye abakuŋŋaanya abawala omwana gayiyandiira bwereere awo biki nga nyambeeko nange mu kavidiyo k'omuyimbi biki neŋŋamba labe byemazaamu abawala b'e Uganda ate nga maliriza abawala e Uganda bangi tebaagala kukola ekiwala kyagamba ki ekiwala juga twabeera mu covid eyo eyasooka e Uganda nga mubaddeyo mwebaka musiba mwebaka kwegatta so omwana muntu kisera nga mwenyumiza kukola ifu yebweru biki then naŋŋamba nali ngenda baako mu vidiyo yatu wamma tubaale oluyimba lwa Kenzo lwayita wamma tubaale naye yali akolekitinga abawala yamugamba ogenda beeramu naye sooka ompeeko ebisigadde mu vidiyo gyabamu kati ng'omuntu obeera super excited beerako mu vidiyo gayinaamulya naye teyamuteeka mu vidiyo so era nga akayimba ko gwenka playinga nnyo ku TV nga gamba akayimba ko sikaagala kembwa mubuuza lwaki gayi yaŋŋamba yanferaafe yanembeera mu kayimba nti ngenda ba mu kayimba naye yandya ne mubuuza mwakoza kondomu naŋŋamba wa ate osobola okukozesa kondomu nga oli akusuubiza ekintu mbu abasajja bagamba okukozesa kondomu oba tokoze eki oba tozinye so kati abaana b'e Uganda abo balina kufuna kyakuyiga bayigire ku abo kati nga ku oyo obawala bangi nnyo lwakuba abamu tebafuna mukisa biwuli ebyo bintu naye nga abaana bangi babaliira obwereere ate nga bawaayo n'obusente abawala bakole babe ku bindi ebyokusuubira nti nafunye ow'erinnya simanyi nina omuyimbi bamuwa ndabika waliwo abateesa mu comments nga bagamba nti anti already gayi yamuwa emitwalo 80 omanyi bagamba akajja obunaku kemanya gayi baba asobodde okuwa emitwalo 80 tetenkanya tandika ku kintu kinene kuba fana tatandika ku kintu tatandikira ku zero mpola mpola n'ogenda ng'ogattagatta naye ate ndifiti naye kati kola avuddeko byayogera sibitegedde abawala bannyinaffe baba bambi tebamanyi nga bulaba mbu ye kola ayinza okuba nga akuba essimu ng'alina Bulaaya era ali Bulaaya ssebo singa ali tayagala byakabi singa ali Uganda buli omu abala n'agamba naye bizinesi egaana agamba kambale ki Bruno bino biyinza okukola kiyinza okuba akajji naye nekigaana singa naye yasigala Uganda naye ensonga bandi deemu oyo naye kati deemu oyo mwana tetusobola kukola ki omusango nze nguteeka ku Bruno mwana
Bruno atulabisaamu nga ffe abasajja abalasita mwana tosobola kubeera nga mulasita ate okola ebyo okitegeeza aba tutulabisa era kyetagana tumufunira jjajja butya envidiyo zino bazimusalako ebintu ebyokutalabirira abaana by'abaana bagundi ba Isaac Katerega oyo Mr. Ibu oyo abaana abo bupata basajja abo bupata bwe balina okukola ebyo maani tukufunye kabulaza abaana batuuse n'okuzaala abaana ate abaana ng'akola ki ng'abeegaana omuntu asinze ddala okuleeta obuzibu nakazibwe yasinze okuleeta obuzibu nakazibwe yasinze okuleeta obuzibu k'oyo omuvubuka kuba singa omuvubuka oyo yali talabye nakazibwe kumupolomootinga ebyo byamuleeta kugundi simanyi mwasuze mutya okitegeera omuvubuka yali talina lugezigezi azaaleese bano abaana basimanyi bano batuunya abagambye nti agenda kubayamba ate tabayambye okitegeera tiyabayamba abaana tiyabayamba okitegeera yabaleeta buleesi kati abaana baddayo dda n'ejjinja kati gwe olemeddwa okuyamba omwana owuwo olyoka oyambe bano abasajja abakulu ate n'ekirala bino ebiwala ebya Uganda biveemu eyo excitement ey'abaserebuliti okitegeera olaba serebuliti wena wena noggwamu n'ojjamu empale wotalina nagijjiramu abavubuka balaba mbolikuba bamunya bulungi engoye ezimu baziyazikana bweyazisawo baserebuliti ekyo badde okimanyi ekyo sebo nkimanyi bazeeyazika ne bazizaayo engoye bazeeyazika saaluuni bagenda mu saaluuni ez'abamikwano gyabwe okitegeera ne basiba ezo enviiri ezo dreads abamu ne babasala kati naye nga ne kati ze babasalira bwereere bw'ogenda onolaba omuvubuka mbwanyira mbw alina mukusene naye nga talina nze mbadde Uganda just recent nabalaba muguni mu gavana abavubuka nga bonna banneetoolatooloola bonna bagala kunkwata mu nsawo ate balaba bambadde bulungi ningamba bannaye bano abavubuka ba style ki era nageza kugamba abasirikale bange ne mbagamba abasirikale bange bwe mwegendeza abavubuka abo bagenda okuŋŋamba mbw abavubuka babeera omwo mu gavana nga basala nsawo ningamba ekiki naye kati kati kalosi omukyalo ono bwe yabadde anyumya sitole ye agamba bamitwalo 800 atandike bizinesi kati nga gwe businessman omuntu alinza kutandika bizinesi ne sente ezo ddala okusinziira nga nze bwe nabadde Uganda nga bwe nalabye ne Uganda nga bwefaanana ezo sente ne woba otandise bizinesi tezisobola nakumala na nnaku 4 oba wiiki nga weeziri kuba ne woba otandise mudaala gwa capati tezisobola kumalako na mudaala gwa capati oyo omuvubuka amanyira n'okumanyira sikulimba amazima ezo sente zigula amata ga nnaku 2 na pampazi mwana agenda kukola ki kwebeeramu wiiki ng'emu gye mitwalo 800 sente zizikola kuba nze mbadde Uganda nga ndaba expenditure yange ate nkambwe nnyo okimanyi Uganda osobola okusipeninga okusinga ng'omuntu ali Bulaaya tusipeninga kitono okusinga Uganda kati owootya omuntu emitwalo 800 gigenda muyamba ki okitegeera buli lunaku ndi akakadde kamu ebbanga kati gwe n'oli akakadde kamu nenze mbadde kati ngenda mu kyalo ngenda bano mpaayo 2 mpaayo 3 mpaayo miliyoni 1 ntaasayo emitwalo 5 ogenda okulaba nga miliyoni 3 zigenze miliyoni 4 zigenze mu lunaku lumu bwe ruti okitegeera abasinga abasama badduke kati ng'okwata omwana wa muno emitwalo 85 zimukolere ki n'ekirala MC Richie kyenjagala okukubiriza abawala bano kwegamba bakifuufu abo tumulemenga okutunulira abavubuka nti banyirira nnyo nti balina ssente ebyo ebisajjasajja ebyo ebibi ebyo bitategereka bye birina ssente genda okiyonje okirabirire kikuwe ssente obeerewo naye mube kwaba abavubuka abato mubambadde bulungi kuno kuli life kuliko abawala bangi era ndabye iyo life esingako bakazi ate abakazi abasinga bali Uganda kati kyembadde mbuuza Kalosiru omukyalo ono tugenda kumuleeta tumulabirire tulabirire omwana tujja mulabirira ate tulabidde abantu bannyo wano kuli life tujja mulabirira okitegedde naye ng'omuntu asinze okuleetera obuzibu omuvubuka oyo Farida Nakazibwe omuvubuka amwagalira mu nkukutu tasalawo oba amwagala tewali muntu amanyi nti amwagala oba mukwano gwe basi mukwano gwe tewali amanyi omuvubuka dderi nga yeepankapanka ayambala obukwekwe agamba muziyi w'amaanyi talina n'amaanyi nagalina okitegeera badda mu kuzina baana b'abantu kubajja mu mpale kubaleka mbuto abaana bali awo bakenena ate akaana kafaananawo n'omwala wo kamala obukamazi olowooza lwaki omuvubuka oyo tayambala kondomu kiki
ekisookera ddala alina obuzibu bw'ono omuwala ono nakazi bwe nti olw'okuba nti naye sereebu naye akozesa erinnya liri eryoli agezeeko okuba nti alina kyanoonya naye okitegeera abantu ng'abo mwe babeeramu ng'akozesa erinnya ly'omuntu okufuuka kyatali okitegeerayo musiriki naye kaakati omukyalo oyo muleete tujja kumuyamba wano kuli life tuyamba buli muntu yenna enkya ngenda kuba mufunyi muleeta na vidiyo era enkya saagala weebake ziyisa ameka kati ejapan kati ejapan kandabe zizino zigana kubeera saawa emu ey'okumakya era kati ngenda mu konteyina kukola awo nja kusanga nja kulaba n'ekirala kano kalango kankayiseewo bw'obanga oli eyo ng'olina omwana wange muleete bw'obanga oli eyo ng'oli mu kyalo oba oli uganda ngenda kumenya ensi 3 japan uganda ne bungereza kubanga nze zensi zemmanyi zenyinza okubeeramu n'abaana bw'obanga oli eyo ng'olina omwana wange muleete saagala ogambe nsaawulidde ate saagala ogambe nti kimuleete okitegedde musiriki nange nali bagambye baleete naye batuleetera abaana baffe ng'obudde bukyali baleme okugamba nti ate bikiikizo obanga oli eyo ng'olina omwana wange gwe tayipinga na wano nti nyina omwana wo tayipinga wano kuli life kalosiiru nyina omwana wo gwe muleeteze mukyala wange alina balabirira bonna okitegeera ye twakoze endagano ne mukyala wange omupya musiriki owulira olina mukyala wo omupya gwe wafunye nafuna omukyala omugagga yangambye tofaayo abaana bonna abakyala bonna bewazina nga bagamba bakomplaini nga balina abaana tebalina buyambi babaleete nze nja kubayamba si mu bubi tweyanziza nnyo kalo sibula omukyala omupya mukambwe ennyo